multiple organ economic failure. Multiple organs economic failure. Nti tekikutte ku parliament feka ne districts ezifuna musaala n'abalala bonna tebafuna musaala nezo of course ngo omukulembeze gwosembayo okukaaba nti ye musaala oba guze oba teguze fe abamu tukola n'olwekyo omubaka akugambye nti tetufuna musaala oba tetufuna abo bajja okudipendinga ku ssente za parliament zokka nenze kyentunuulidde nnyo nti abantu baffe betuweereza bali mu mbeera efaanana etya kubanga nze olaba omubaka wa parliament embeera etuuka okunkaluubirira naye ate omusomesa afuna emitwalo 3 nga kuliko n'omusolo ate ono afande kerekere gw'osanga asula mu kiyumba ekitonnya ne bamuwa emitwalo 4 ng'ate alina okutwala abaana ku ssomero alina okusasulira amazzi alina okusasulira amasannyalaze yakola atya so nze oba palamenti efunye omusaala oba tereese ebyo si byange bwe ngusangayo gumpoomera bwe simba sigusanzeeyo nsigala ngenda mu byange nenkola ebyange sisobola kuddawo ne neekubagiza nti ate palamenti tewali musaala kuba nkimanyi nti gavumenti yagwadde economically. Parliament ebekukaabira abakukaabira be bayisiza omukulu supplementary mbu twamuyisiza ssente za 2,17 ameketereko eyo n'abamwerekerako bwe bakomawo nti twamuyisiza simanyi supplementary ya 13 billions simanyi okugendako eri okulaba nti nno tiseetawuse babulungi so nze ng'omubaka oba omusaala guze oba gujjidde mu budde oba tegujjidde mu budde that's a non-issue gye tutunuulidde nti abantu baffe banaabeera batya mu mbeera ennungi kati olaba abasomesa abeekalakaasiza bafuna ssente meka omusomesa afuna ssente emitwalo 30 ne bamuteekako omusaala kyokka oyo omusomesa agula mu katale ke kamu nange omubaka wa palamenti ne minisita oyo omusomesa alina okutwala abaana okuddayo omusomesa bamuseera amasannyalaze era naye asasula kosti nga LUTAMAGUZI MP oyo omusomesa era naye asasulira amazzi bw'aba mu kibuga era naye amafuta bagamuseera price yemu ng'omubaka parliament so kye twalibadde tutunuulirako ze zino entities eziri wansi ze twalibadde tulwanirira nti abantu baffe lwaki bali mu mbeera mbi efaanana bwetyo kuba nawulidde luli omwogezi w'amagye ng'avaayo akudaala Bobi Wine talina kwogerera magye kubanga ffe tuli bulungi gwe weeyogereko nga gwe nti gwe Kalemiro oli bulungi ayogerera amagye naye ffe twogerera afande Okero afande Petye afande Kerekere asula mu biyumba ebitonya nga n'amasannyalaze bagamusera gwe Kalemiro oli bulungi kuba mwe mutuula wali ku nanka ne mutemaatema keeki yammwe naye gwe twogera ye ordinary policeman ali eri wansi ordinary soja ali eri wansi atalina ddoboozi fabo betwogerera n'abasomesa n'abalala bonna ba civil servants kubanga ffe kye twalibadde tulina okukola nga ababaka ba palamenti kwe kukating off expenditures naddala ezigenda mu byokwejalabya obeera otyo omubaka palamenti n'oyisiza pulezidenti 17 billions jase ezattuwa ng'omusomesa abanja mumugamba tewali ssente gw'omubaka wa palamenti n'oyisa 100 billion 14 1,400 billions noziwa omuyitale mbw ateekewo eddwaliro ng'omusomesa asomesa abaana b'eggwanga omugamba ye tewaliiwo ssente so zeezo enjustice ezo eziriwo naye nze bw'owulirayo omubaka wa palamenti akaaba nti no talina ssente omusaala guluddewo omugambe genda olime mu biseera bya liseesi genda olime tojja kuddamu okola eki kukaaba kubanga